Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ibrahim Mukasage manya gange abalunja batulaba mbadirizaako abakotegatako essaawa 2020 is the year eranga bingi nnyo betusubira mwaka guno inshallah. Sigenda kosa statement nti it's my year. All years have been my years and all years to come inshallah will be my years. Mulinya lya Allah eyatonde eggulu n'ensi. Abasiraamu assalamu alaikum. Bakatuliki omukama yebazibwe, abalokole agulumizibwe, atenderezebwe. Buli yazikiriza ez'enjawulo zonna because manyi guno omukutu tegusosola mu mawanga, tegusosola mu madini, tegusosola mu langi, tegusosola gye tuva. Fenna gutugatta as one person, different colors, one people. Ibrahim Mukasage manya gange. Wolokoso exono stress miji tusinzira Kampala Uganda East Africa walova eranga onaku olwalero tusinzide Bombo Road njakirekanga bwe kiri Bombo Road tulina we tusinzide makago omwami omo is a Ugandan based in the US eranga tugenda kwatutunulira his impact to society of Uganda and the other society in the US where he spends most of his time. Nayenga nkugamba nti ekintu kiri kimu nti nkulisa abantu mwenna omwaka 2020 nebaza Allah tusobozesa okubanga twagutuuseemu twagutuukamu alhamdulillah tusaba tuwe ebyengera bingi nnyo ate abeerenga atugabirira abagoberezi ba Wolokoso mwenna nsaba Allah batere mu baraka muli kyemukola mwenna abali e Bulaaya bakuba ebyeyo abakola emirimu egy'enjawulo across the whole world omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo. At the end of the day muine tafali lya amaanyi lyemwongera ku nsi yaffe Uganda mu mitendera egy'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo sijja kugimenya across the whole world. Thank you so much. Then abasinzira e Kampala wano nga mutulabira Kampala nammwe mwebale nnyo emirimu gye mukola egy'enjawulo. Tusaba Allah tuteremu obwangu interview fene tambule bulungi. Tubona kuba tunyumyamu n'omwami amanyiddwa nga Ronald Rwasa, Engineer Ronald Rwasa nga muna Uganda ali best USA nenga azalwa wano Kampala Uganda East Africa. Tukaba tunulira impact ye ku society akola ki ye yani lwaki erinnya lirivuga nnyo akola mirimu ki abadde n'erinnya for how long nebintu ebigwa mu kowero twegata kumboze fena koralero nenga on camera of course the usual suspect is Idris Lukwago, on sound Chiza Clement, then kutema bifananyi Daniel Mugoya, then Tony Senabulia now overseeing the whole production at the end of the day. Wolokoso exonosus music Ibrahim Mukasage manya gange. Enjoy the story. Olambuga machitata olisewo oli bulungi tata fofi jebaleko kalisewo tugezaako tukola kulika ennaku enkulu kuliko omwaka ennaku zabadde nnungi Christmas yali nnungi olwakuba twafunyemu akantu akatonotono taata wange omuto yafudde kitalo omwaka yagutandise nga family atusiibudde n'agenda Katonda yamukoonye ate nze omuntu omukulu bw'afooye ngaoyo taata aba agenze tutegekera nga bwe batusookawo ne bategekera ne tujja ku nsi kati bwe bagenda kyannaku naye ate muzadde we bwakusookayo aba agenze kutegekera. So buuza kuba tulaba obeeyanjulire mu bulambalamba abatulaba abatuwuliriza amanya gange nze Ronald Mugomba Lwasa abasinga bamanyi nga Engineer Lwasa nga ndi mwana muna Uganda nasomera wano nakulira wano naye nga nzijja nnyo ne mu Uganda buli myezi ena mbeera mu Uganda. So nsanyuse nnyo bawulizaako obabuuzaako mukuliko omwaka mwebale kuyita mu mwaka guwedde sola bakulisa kubanga ne guno tomanyi bye gutegese. So mukuliko omwaka guwedde kaswenti ne guno Mukama agenda gugonza. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebubadde bubi ndi musanyufu. So far 2020 kiri kitya? So far ensanze ndi mu holiday. I'm hyped up to go back to work. I'm ready to attack. Yeah, man. I don't retreat, I don't surrender. That's me. And the number bulumbi, so I love that. Yeah. Woli ku holiday. Buli luvannyuma lwa myezi eno obeera mu Uganda. Oba okomye ukola ki? Kati wano mu Uganda ninawo family baganda bange mikwano gyange mama ya abantu bange nawo n'omwana wange ate Uganda waffe nayo n'amaka gange gano okitegeera. Then nekira kati mu May mbanze kuneyimbira byange obadde omboozi ojja kuwawegedde contribution gyenkola mu Uganda nkola talent search negata ne radio Simba buli May buli February tanika program gye bataneyimbira byange nga tuzuula abaana balina talent tubajje ku street nagenda okulaba nti okukwata sente ozikanyuge tezigenda gasa
I would rather teach somebody how to fish than giving them the fish. Kati tukola tubawe emyezi ng'ena February, March, April, May ne tukola finalist. Amuwanguzi tumuwa saloon omwana omuwala. Omwana omulenzi tumuwa ebyuma ebikwaddiso. Tujja kukitunulira ekyo. Woloko Electoral Stress Miji Ibra K Mukasa tagenda for Uganda 2020. 2020 is the year. Era nga nkugamba nti Uganda yetegekera akalulu general elections okulonda abakulembeze okuvira ddala ku mutendera ogwa LC1 okutuukira ddala ku office esinga amaanyi mu nsi mu buli nsi, of course that is office ya president. So nga tuyingira akalulu kano nkubira bannayuganda omulanga mbasaba tubeere bakkakkamu nnyo naye nga ate tuli bamalirivu, naye nga tuli bakkakkamu nnyo nga ate tuli bamalirivu. 2020 gwe mwaka naye ng'okulonda kwa 2021. Engineer Lwasa, abantu balagadde okumanya gwani bakuzaalawa oli mutabani wani? Amanya gange nagabagambye Zero na Mugomba Lwasa. Agamanya galimu ebika bibiri, mulimu olugave erya Mugomba, mulimu erya Lwasa lyeri ente. Tata wange nzaala biological father Christopher Mukibi, ono yali omuzannyo w'emizannyo. Muje kinana yatumuka nnyo n'emizannyo nga Kituufu gwe Nabiwata, Kikwabanga, of course, yeah. Makamazibu. Then eri ente. Kati nze ndi mwana wa ku Mugugu. Mama wange yali agenda ewa kwa Lwasa okufumbirwa. Yantwalira ku Mugugu. Ne bankuza era ne bampa n'erinnya ly'ente era ndyenyumirizaamu nnyo. Njovuterere amasanga gaayo. Ne bwe bali nnyo. Kati ku ludde olw'ebukojja mama wange mukyala Samali Nabwami Lwasa. Ababeera ku internet gwe bayita Jjajja Baby. Oba ali omuwuliddeko? Muwulira nnyo. Abeerawo ku Balance Life okwo Jjajja Baby. Naye nga amanya ge ye Samali Nabwami Lwasa. Nga nkulidde ku kyalo kye bayita. Awangalirawo omukadde. Awe Sanga Matugga akubuzeewo. Amina. Sanga Matugga wabeera lange we nakulira. Good. Nga nsambira omupiira. Ngende okusoma Makerere College. Basically ndi muntu wa area eno yonna kasitosala bwayise. Kawempe Maganjo Matugga. Obeera waffe. Okay. So otunyonyede family jova mtuiseko mu kusoma. Okusoma kwange nasomerako kwa Piawazi Nasali. That is wise. However, ngoka wali ku Eden. Ngokera ku Eden naye P1 najisomera masomero ngana. Nga tulina instability Piawazi, Makerere Yero, Makerere Kipipa, Makerere Education Center. Then mukulu wange yali agende Bungereza nantwala ku Homes Darling. Feba pioneers b'essomero ly'owira Homes Darling. Twali gulawo mu 1990. Zina branches wali Ekamocha, Echebando, Gayaza n'Ekirinya. Wali ku branch yawa. Fe twagulawo Ekamocha ne tudde Echebando ne tudde Ekirinya. That is very good. Era mu ba candidates ba Homes Darling fe tuli set ya kubiri yasoka ya fulma 93 fe tuli ba 94. That's good. P7. Yeah, P7. Okay. Then ngende Ndeje Senior Secondary School. Ndeje SS. Yeah, no pains no gains. Yeah man. Eyo what shaping eyo moto nze yezuku moto ezanfula eyo moto ya Idris Lukwago. No pains no gains. Yeah man, Idris Lukwago bwagamba. Nakubera emyaka gyange era nayinza ogamba mu kusoma kwange Ndeje ya shaping nnyo okubeera resilient. Twasomanga n'abaana bakawulu nga tuli bwetu nga abasajja bakulu tolwakaga abasajja basomanga myaka 3 atula senior 4 senior 6. It made us resilient. That's good. Kati bwe namala senior 4 nengenda e Makerere College. Nga nkoye ekyalo. Okusoma A level. Nkulidde Sanga, nkulidde Matugga, nsomedde Ndeje nze ndivadde mu kyalo. Olwo ngani avujjirira? Taata. Naye maama. Okusingira maama. Ne bakulu bange. Oyo maama wange ye. Hasola. That's very good. Omusaayi gwe tuva maama wange bakamulongose emirundi 7. Nga tafa. Era manyo kungabula sikiriza kufa mwachi mukkiriza. So maama nga yapikamu ne baganda bange. Kati namala Makerere College. Olwongo okola combination ki ku Makosi? Nani kola PCM. Okay, that's good. Yeah, physics, chemistry, math. Oyo math nali mugenda kingi nnyo abasomako nange Ndeje. Nabatawanya abana b'Endeje. Nababonyabonya. Ero omwana basoma combination yemu ne Idris Lukwago. PCM art. Siba kiri Idris. Yeah, PCM art. Nze nakola PCM nga manyi jafuna point ezimala was confident myself. There was stroking akunyuliriza. Ali manyisa ezimala. Idris ya stroking art. Era musajja wa maanyi nnyo mu kibala awo. So bwove Makerere wadda. Wafuna points meka? Chema inafuna ABB. Yeah. That's very good. Yes, A najifuna mu math, B mu physics, B mu chemistry. Government yakuwa? Yeah, fe twasomera. Uganda ekyuse nnyo.
ffe twasomeranga tuli eyo mu sciences mu school of technology nga government etwani allowance buli mwezi emitwalo 8 abali mu engineering courses ezo nafuna government scholarship nensalawo residency yange ngitone nsome nga nva awaka kubanga nali nzadde mutabani wange okitegeera so nga wetaaga akasente kale residency yange nenjiwa wali mu holo ki Lumumba box that's very good nali mu Lumumba Lumbox yes inabeera so Makerere government yakuwa cost bali bampadde mechanical engineering naye nga the truth is Makerere mali emyezi egyo omanyi omuzimu gw'ennyonyi Ibrahim gukuyingira omuzimu gw'ennyonyi ogwo nga gwayingidde mu bwongo yagala ofuluma Uganda obwongo tokyategeera nayingire Makerere naye nasoma emyezi gyali esatu but the truth is ezo gyali wasted 3 months ku kasente k'omuyi w'omusolo ng'obwongo bulowooza nnyonyi bulowooza kufuluma banga nze nalina dream nene so bw'osoma emyezi esatu gino bwe gyaggwako kati okuvya ddala abasomako nange mu primary abaana kulangamba galina baganda bange ebweru mu America ebyali ebituufu oba ng'olimba nga bituufu nze muganda wange yagenda mu America mu 1986 bonna twako story ejjakikubira ki ekyanfula engineer w'ennyonyi jakikubira the dream started in 1986 nalina emyaka gyali 7 kati naye gambanga bakwano bange nze ngenda bweru bwe mala P7 ngenda bwe mala senior 4 ngenda naye nga nalina brother wange yali magye ga America, he was a captain in the US Army kati nanterayo green card na petitioning a green card nga twala abaana be nenfuna omukisa nenfuluma Uganda so nentuuka mu ebitabo n'obyenenya nze nali mugezi nalina ekirooto nti bwe natuuka mu America sigenda kukola ngenda sooka nsome kubanga nategeera nti amagezi g'essomero go Katonda yagamba nze amagezi g'essomero genna is not average kati ofuna enteekateeka ezigenda e Bulaaya ezigenda mu America omukadde wa mugamba otya ku kyokusoma omukadde wange yali anesiga nnyo mama wange teyasoma nnyo kiri awo naye ng'egye nasomanga obulungi mu ssomero ng'amanyi decision zenkola za kikulu era bwe namugamba mama manyi ate nga ffe twalina poliisi ewaffe mu family nga mala senior 6 yali nnyonyi mama waffe yokuva ddanga amanyi wano Uganda emirimu gitawaanya abantu omala senior 6 ffe twatwanga mu senior 4 ng'olina passport era nga ffe tukimanyi nze ndakula mmanyi omuntu wamala senior 6 alina genda London oba America that's what I knew so ne Makerere genderwa kubanga nafuna government sponsorship ngebibe tebena kugwama nangamba ogira ogenda tomanya naye nga the truth is the sister wange yagenda ne Makerere nansabira ekifo nali nganye nze nga nange njagenda mu America eyo njala tutunuulire enteekateeka ze zogenda ebweru mwaka kyogwo era ova otya wano. That was 2002, January 2002. Brother and Faye Janyatu nandikira babana ye banayi tugende Nairobi ku bus netufuna green cards zaffe. Taxi ne biseri byongo omuntu abagende bwe kyawo kyonna kikungana abasumba bapakide taxi tugenze ko bakusabira abakabe bakabe sekulwa nti bakutulira ku bikata n'otagenda nituuka entebe ku kisaawe mwava ne mugende Nairobi ne bus ne mufuna obutabo ne mudda ne tudda mwalinyira ntebe ne tumala emyezi omwezi gwa nga gumu e Kampala nga tulina green card eri wano ne batugamba within bajikuwe Nairobi olina okulinya within 6 months obutafa kati awo nitubisetinga bulungi nnyo ticket ebyokuva wano saagala kweba tebyali muzibu banga brother yange yakola ko buli kimu kyonna ticket byonna. Watuukirawa? Natuukira mu kibuga kye bayita Atlanta, Georgia. Era eyo gye nasooka okutegeera America kye bayita oluzungu we nategeerera nti oluzungu lwe batusomesa lukoma mu bwali ku bitabo kubanga natuuka mu kisaani brother yange yaŋŋamba bw'onootuuka e Detroit ennyonyi eddako egenda kusuula mu Atlanta. Kati we natuuka e Detroit omukyala n'ambuza yigonto alaana Atlanta ne alaana byanjawulo namugamba nedda namugamba nedda. Omukyala yagamba ogenda wa? Omukyala yaŋŋamba yigonto alaana kogwe ngamba no amugonto Atlanta tantegeera nange simutegeera. Gwe wali otegeeza ki? Nali ntegeeza Atlanta gye ko ye ate yali ategeeza ki? Naye yali alaana wirala obana wirala alaana obeeri ya jukire olulimi luli Idris Lukwago okutumiddeko nnyo awo we nategeerera igonto alaana kyokka ng'oli yaŋŋambye ogenda mu Atlanta kagwe oh yeah no namugamba no yamala kiwandika ku lupapula nga nnyonyi bbiri zindese bbiri zandeka
najja ngamba sir you going to Atlanta ne mugamba oh yes sakatuddeyo ko wane Kampala ennyonyi yakuyise etya first time muganda wange kyemmanyi ku nnyonyi kasita nagirulamu wenti nesooka nesunako ddala siro tomanyi nalotanga nnyo nga ndi mu nnyonyi nesimuka nenyiiga nesunako nenkola ki nga yes ndi mu nnyonyi yalwawo okusimbula ng'ogamba esimbula ddi obudde nga bugenda kati nze obuzibu bwe nalabanga bano bano bagundi nga cabin crew ya cabin crew nga mpira nga bagenda okunzijjako nga bwe lwayitawo bwati bwete ennaku nsituka nga bwe lwampitako bwati kiza kelementi aga bagenda okubuzijjako ekyo kyatutuukako nga tugenda South Africa ne kiza n'agamba obwala nga batuyitako nnyo kiki waliwo obuzibu nga jukira ndimu kino ekyeno nga tulowooza omuzungu waki nagenda nkubya akakaluzi n'akapale kankutte mnyina manyi nti olina okukuba ekikalu ku nnyonyi bajja kujjako nga lwampirako ngamba oba yina kyalabye esituka wano njagala wano ng'esituka wano kati mu kusituka yagugumya neŋŋamba kati ebyange biwedde nzikiriza bwe yasooka bwete mu bbanga neetana okola nga nyingidde byo neŋŋamba kati nange nfudde nninnya ku nnyonyi Kampala bye tulirabagana olulala omukama akuwa ekiwumula naye nga simanyi ti gye ŋŋenze nayo nvudde mu sigiri nvudde mu sepiti ŋŋenze mu sigiri otuuka Atlanta ng'omuzungu we yali agamba otuuka Atlanta eyo yali eti Atlanta first oba nagenda mu vesti kiki bugumu mayi swaga makerere ki bannange nali nakava ku nnyonyi e Detroit empewo yanfuwa ng'esingakayo mu Lubigi omuzungu nankwatwisa nampaka t-shirt nakangulira nga alaba nfa Lubigi mpewo ina munange wannamuŋŋona wagamba ekunta ekirawo nga bukya gwe naye omulungi alulaba tulina engineer Ronald Lwasa is a Ugandan based in the US tutunulira obulamu bwe emirimu gyakola ne impact nzakya society at the end of the day okulaba nga buli kimu asobola okuupliftinga society yaffe nkubiriza abana Uganda abatulaba nti baako netafali lyoteeka ku nsi yo ku kyalo kyo eggombolola omuluka oba essaza muova nti olunaku olusemba luli ku lunaku lw'ebirirangwa olyogerwako nti mwana wattu oyo Hamisi gwolaba ali mu Amerika awo Hamisi yakola kino e Uganda n'akola kino e Uganda mu music wa Uganda n'ava e Uganda n'agenda mu Amerika n'akola kino so salute Hamisi muganda ng'oli mu Amerika awo tubeere ne kyetwongera ku society yaffe because at the end of the day ebiri tuwogerwako biri tugaziyiza kaburi nga tufudde njagala tutunuulire asoke kusala ekirime enjala yannumira ku nnyonyi okumala essaawa 12 olwo bino ebyokulya bye bagaba nga mmanyi batunda bitundi nga buli ajja mugamba no amoke zikaako mu 5 bampadde era dola gangaaga 2 nga ngamba namuze ebintu ngenda mu Amerika bangambe ddayo tewasasudde bya nnyonyi nabagamba ndi mulungi olwo be wazze nabo baali ba myaka emeka nabo ng'enjala ebaluma ngamba bwe musabira ebyokulya baali baana myaka emeka 14 12 16 17 era nabo yali first time yabo linnya yes twagenda abantu 5 mulundi gumu enjala netukala katane omwana bwakuyisaako troli ebyokulya eyo nga bangamba do you want nga standard ekyemmere kyonna sirina gafuna biyo nabaga amoke twe tuli bulungi ekyatuuka ku Idris nga agenda Beirut so engineer njala tumanye bwatuuka Atlanta obulamu bwali butya Atlanta obulamu tebwali bubi naye nakula I was a mommy's boy mama mpa buli kimu naye natuuka mu America ewa mukulu wange yantwala nga muno nti a boy nampa emyezi gyali 3 naŋŋamba tinjagala ogende ova wano naye teyangoba naye yaŋŋamba mpa ekisumuluzo ekyo that meant ekyenyumba yes nga alina emmotoka zennya nampa akagaali tekaliko nakisotta naŋŋamba kati nkulese mu Amerika genda okoko omusajja tandikiraawo awo nategeera nti kati abeegomba okujja ebweru baba tebakubulidde bituufu bweru si wangu nengenda mu university kyemwebazaako yantwala mu Amerika ate teyankola kyekyo yalina emmotoka nnya teyampa kwade n'ekyo okuvuga zinali manyi otuuka mu Amerika nga bampeere emmotoka ku kisaawe nennumba n'akagaali kange ku university olwani asasula university eyo gy'otuukidde mu Amerika
kati university eyo bwe nava wano nali nsama ku mupiira nali musami wa mupiira mulungi era endejje zena kubanga bbiri y'endejje era nali ngenda kujoininga Simba FC akanyama tokolaba twali basami ba mupiira balungi kati bwe nagenda mu university eyo nenkola bu trials awo ne bampa partial scholarship kati n'okuba nti amagezi g'essomero gawo nali ngalina bwe nasoma semester esooka yanyiga olwo university bagiyita batya eyo nali ku Urban University mu ssaza lye bayita Alabama nga ndi mu Samuel Jean College of Engineering and Applied Science nafunira bachelor's degree yange naye school fees nga kati bwe nasoma semester eziwerako ne balaba nti ndi mugezi ne bampita mu gye bayita Bello South Minority Engineering Program be bakola kyabo kati Bello South bakola amasimu naye nga balaba omuntu ali mu engineering alina future bakuwa scholarship kati bampa partial scholarship ya Bello South nga inaoneka scholarship kwa mpira nefuna ndi kibaita student loans nga bakuwa student loans nga bakuwa Pelo grants ne bakuwa subsidiary loans then ezo loans osasula ngo mazo okusoma nze nkyekalegginga nnyo abantu ofuna loans ezo olw'ensonga nti omwana yina mpuliriza ng'oli mu America totyanga funa student loan kubanga student loan buli wobogayala ojjukira nti jja kusasula n'okola n'amaanyi so nze it shaped me nga ntya nnyo okulyaza amaanyi abantu amasasula otya okudefaultinga so buze seconding omuntu yenna okuteeka loan y'essomero newola emitabo gy'eddola gyali ebiri kati njikubiridde olw'omusingo gwali ki musingo mutwe gwo nakuba mutuuze bo bali kasito ziri ensi Katonda yazikola nti omwana omuto they give you a chance ziri ensi omwana w'omwavu yasoma kati osoma omaliriza obanguka mu ki kati nafuna bachelor's degree mu aerospace engineering be bakola kyabo kati aerospace tukola nnyonyi kati mwero aerospace osobola okuvayo ng'oli material engineer nga go specializing in materials annyonyi osobola okuvayo ng'oli structural analyst kati nze navayo nga ndi structural analyst structural analyst akola ki kati structural analyst omulimu gwe gwakola ennyonyi giraba bagikola different parts kati nze omu kubalaba nti ezo part tezimenyeke nze omu kubalaba nti ennyonyi bw'ene raisinga temperature ebyuma tebisaanooke ennyonyi bw'ene vibratinga emisumayi tegisumulukuke structural analyst I'm a structural analyst that's my speciality njala tutunuulire omulimu gwa structural analyst guno mulimu abafirika bameka abagukola structural analyst nze nasobola okubeera structural analyst mu Boeing bannayuganda wali abannayuganda balala naye nga bali mu different departments kati waliwo ne mukwano gwange Tony ne mugamba Tony veyo gy'oli jangu eno omanyi lwaki namugamba abantu bati ba structural analyst kubanga obangazeeyo mu ssomero every day you get a pen and a paper and you solve a problem tebayagala bikola kubanga bikaluba biri uncomfortable kasolo banga ali ku ssomero kati abamu osobola okubeera mu aerodynamics mu fuel systems naye nga emirimu sijja kupambana nze namugamba oba oyagala okusurvivinga mu bazungu jangu meno gye batya so nze nkeera ku makya every day they give me a problem and I solve like I'm in class so structural analyst gwe munnauganda eyasooka I know that the first Uganda to be a structural analyst. Has Uganda ever recognized you ng'okyali mulamu for that? Nedda kale ate nze Uganda naawe nina ne patent ku nnyonyi naye ekyuma 787 gy'owulira naye yako ekyuma era obanga oli kukisayi n'olaba patent esemberayo ddala ddala yange na plaka ngirina wano mu nnyumba tugenda funa plaque we shall get it mu maaso no worries kati nga olaba omuyimbi bwayimba nawangula BET award nze nawangula patent ne mapa plaque ku nnyonyi Boeing eyo gy'okolako kuokola jenkola si kwenkola jokola mu company mu mokola ya Boeing mulimu bannayuganda bameka all together e St. Louis Missouri nze munnayuganda we kaaliwo e St. Louis Missouri naye mu Seattle Washington manyi waliyo Chris Musoke waliyo Lukonga Tony waliyo Bunya Hamza those are the three I know mu Boeing all together four with you yes then waliyo ne company bata Lockheed and Martin nabo bakola nnyonyi waliyo munnayuganda erinnya lye nderabidde naye nga ne sitali mu Boeing naye bakola nnyonyi naddala ez'amagye ali mu Lockheed and Martin naye nga mu Boeing e St. Louis nze ndiyo nzekka Missouri. How do you feel? How do I feel? Yeah. The truth is, I feel that God Katonda jali. And I feel like
God gave me a chance that nobody has. It is not because nali mugezi. I was smart, but there are so many smart people. Naye nkitwala nti Katonda yanjagala. Era bwe yanjagala nampositioninga n'ateekawo embeera mu family Katonda ananzijamu. Njala tutunulire on several occasions, how many times has the company come out to give reference ngejuwera ku gwe ya Boeing mokola yokola? Yeah, kati n'omulimu gwange pretty much every day. They refer me the enyonyi okubanga kati nkola mu factory ennaku zino. I associate with Boeing customers on a daily basis, airlines. You know, they come to me to solve problems. Bayinza okubanga balina part gye bakola. Part of a district, and so they call me as an analyst. Of recent, they just gave me a recognition for my support the 777X. 777X kitegezaaki? 777X nyonyi kati waliwo 777 ezo nyonyi nkadde naye is one of the most efficient airplanes. Wano mu Uganda tezitula na kutuuka. Okay. Kati 777X badidde 777 enkadde baagala gifuula advanced. Ebirenga bagikola mu composites. Kubanga ebadde enkadde bagikola mu metals, aluminum and titanium. Kati bagala a certain percentage of the this 777 ebirenga ekolebwa mu carbon fiber. Eri lighter, consuming less fuel, traveling further. Kati nebibateko ka X. Nga badde 777 enkadde bagikyusizza kati bayitaddeko ka X. Tukulaga nti it's a derivative. Okay. Kati jembadde nkolako of recently recognized me. Yatandiseyo okusaabaza abantu? Etandika mu 2021. 2021. Yes. So how far with the works? Yeah, right now bali mu bagenda testing. So production phase ewedde bagenda testing. And once they test, they certify, and then they start, you know. Today tukomewo baka Kampala. Level gy'otuuseko nga Munnayuganda. Omugwira mu America, omuddugavu mu America, ensi ejjudde abaddugavu n'abazungu of course, kimanyikiddwa. Njagala kuddayo ku kibuuzo kiri. Do you think lwaki e Kampala tebakurecognizing? Lwaki Ministry ya Transport e Kampala tekurecognizing? Lwaki Uganda at large tekurecognizing kweri eddala ly'otuuseeko? You want me to be honest with you? Yeah. First of all, you guys the media. You are responsible for that ensonga nti oli wanagenda ku Facebook niye yambula nawogana ajjafuna limelight attention. Oli wanajja ne sente South Africa obayo najja vude nazikanyuga. Naye bono jana story nti you can go to school, you can become somebody, you can gradually work. The story is boring. We in a world whereby ebintu ebibowaringa. Kati bwe kiva ku ekyo nekiddako bane ku government office is about who you know. Line of duty, job description, Jokola, Missouri, that's all? St. Louis, Missouri. Yeah. Are you a boss? I am a contract engineer. I was supposed to be a lead engineer. Basically, I was supposed to be a permanent guy, and then I would have been a lead engineer, but I chose to be a contractor. In the essence, how long is your contract? It's an open contract. As long as the company has work, it's open. I can work as long as I want. I'm not limited. I'm not restricted to you have to stay here for a certain time, and even the company is not restricted to keep me. Ekinkomya mulimu gwange ngokola bulungi oba weegule. Nakyo kola ekyo lwensonga nti nakolako mu Boeing nenvaayo nengenda mu Gulfstream as a systems engineer. Nakola ku presidential jet sales. Nezitamuza aba president aba G650. Yeah. Namala emyaka 3 y'ekitundu nenkoma mu Boeing. Nga sagala I didn't want to be tied up. Kyekyanfula ne contract, I don't want to be a company man. Ogwo mulembe gw'aba company man gwagane bajjajjaffe. No. Give to a rough picture. Are you paid per hours? Are you paid per day? Are you paid per piece of work? Are you paid monthly? How are you paid? Per hour. Per hour? Yes. And if I do overtime, per hour times a half, time and a half. Okolede bangachi? As a total 15 years of engineering, the first 8 I was a salary employee. Ngamansasula musala. Every 2 weeks my paycheck. But it was not hourly, it was a salary. And I realized that I don't want to be a salary employee. That's not what I want. I don't want to be a company man. Okay. I realized, okay, yes, the company is good.
I can retire at Boeing. I was vested in Boeing. I'm vested in the company. I have pension. My pension was locked in. But I realized that I can do a lot of things if I'm a contractor. In the sense, I'm self-employed. What is attached to all that period of time and such a big job? Behind you, what is attached on such a job? Because of 787, ginasokera ddala okukolako nenkolako mu 747-8 naye derivative nenvayo mu Boeing mu 2010 nefuna patent eyo nenjiya ekyuma kye nayiya kati njogera ebiri ku mulimu singa nze kubanga ebintu ebigoberanga okoze ebimu bira bibyo as an individual abimu teamwork. Yes. Yeah. Naye kati njogera bya mulimu. Yeah. Nkoze nenvayo nengenda mu Gulfstream. Nze funye omukisa nkoze ku nnyonyi mpya zokka oguba mukisa nengenda Gulfstream nga balina bali bazita advanced aircraft programs nga ziri advanced nga tezala naziwa manje fa bazitandika njala tutunuulire of late Uganda yakapurchasinga 4 Bombardiers. Yeah. To a comparison between a Bombardier and a Boeing Bombardier in terms of everything briefly to give the brief description ennyonyi nga zi Bombardier zikolanga boda mu America. Just to summarizing everything kubanga we natandika Bombardier bwe bukolanga regional jets bu boda mu America njagala va Missouri ngendeke wali Georgia Bombardier ne kati Boeing 747 Boeing 777 you're talking about ennyonyi flying for 16 hours non-stop ne crossing intercontinental or Bombardier kaswa na continent which is good. I'm not trying to ditch my country. I'm proud to put the wala from 0 to 4 however small it is. We have to appreciate it, but we still have a long way. So you cannot compare a Bombardier to a Boeing. It's like comparing a Lamborghini to a bicycle. Okay. Yes, maybe that could be. Walokoso Exxon Space Muji Ibrahim Mukasatagenda for Uganda 2020 is the year. Tusinzira Kampala Uganda East Africa whatever. Muna Uganda ali based mu America. Nzalwa ya wano Uganda Kampala East Africa. Naye nga akola mu bya nnyonyi. Tuli so humble to tell you this year 2020 we are going to have 2 Ugandans abali mu byennyonyi. Tugenda kufuna omukyala tulina omukyala Mimi Semakula akola ku cabin crew flight attendant nga nnyonnyola olugendo lw'embozi ensubira mwagirabye mwaginyumirwa wano ne wali embozi ya Mimi Semakula Matovu mwagiraba mwaginyumirwa nga nnyonnyola okukola mu nnyonyi eri wamala kye yayimbako omugenzi RIP Evergreen Legend nti ofaananyi omuwala akola mu nnyonyi. So netuvaayo eyo ku bwa flight attendant. This time around we're having an engineer working in aerospace, in aeroplanes. Yes. Engineer Ronald Rwasa. Why do people think nti ekya engineer webatiza kyebatize? Manye kati nkubuza ekibuuzo. Oli bwangamba nti n'ensi yeetolola omusana ne muwakanya kigaliisa okwetolola omusana. Yeah, so oba yeetolola oba teyeetolola oba okkiriza oba wakanye. That's their problem. Yeah. Wali okiwuliddeko abantu bagamba weyita kyeyite? I don't care. Naye nga wali okiwuliddeko? I don't even pay attention to it. Oba nali nkiwulidde, all I know who I am. I know. I have a bachelor's degree in aerospace engineering. I have a master's from Columbia University, New York, in civil engineering. So obuli akikiza batakikiza tekikijjaawo. So you have evidence attached to that period. Yeah, my job and my credentials. Bikwogerera. Yeah, they are for me at the end of the day. So obuli akikiza batakiriza neibala bibi. Thank you so much. Nze ndi Obiwa Obama Mulamba. I went to Columbia University for my master's degree. Yeah. New York. Never get no typing. New York of Etulira bayimbi. New York City you're now rapping. Yo. Kati kanyambe kuba wakana. Genda kugo tekemu Ronald Mugomba Lwasa. Google. Yeah, just go to Google. Ne patent ojagiraba. Ebintu byokusoma sibyakwogera. Later, bring proof. Toyogera nnyo. Idris Lukwago, I salute you. One of the biggest scientists between Mugwanga, Uganda, naye omusanga is so artistic. Ate msa yakola PCM art. Naye nga tuvuddeyo engineer. Njagala tukomewe Kampala. Bano Uganda balina ekirooto ng'ekikyo. Oba yambi otya. Ekirooto ekyokukola gwe kyokola oba gy'oli kati. Oba yambi otya.
kyensolo gamba nasogamba abaana abato abawuliriza nti buli kintu kyoyagala ku nzikolo ojja kifuna nze okufuuka engineer w'ennyonyi my mother put it in me in 1987 mbuuza ntya naye n'emyaka 7 nga tuwulekera brother wange omukulu ng'agenda mu America n'atukwata ku mukono ngamba Ronald oli omusajja omulengera kuwula akakeesi oyo pilot yavuga ennyonyi naawe bw'olisoma ennyo ojja kufuuka ng'oyo and it's stuck in my brain. That is good. Kati omuzadde ali eyo n'omwana ali eyo muzadde ebigambo byogamba omwana wo bisobola okumimpactinga positively oba negatively. I know. Omwana wo oli mugamba mwana gwo olibeera mubbi olibeera mutemu bwakera ku machanga yakuba abaana ba boda boda gwe wamulagulako nze mama wange yampita nga ndi mwana muto nenkiraba nenki admiringa nze nga nendaba ennyonyi bwe nti obwongo bwange bufreezinga ekirala kwekkiririzaamu ekirala okumanya kikyoyagala nze wenatuuka mu America nagaana okukola nagaana okufuna change obeera muganda wange nagaana okukola obusente buno bwankuba kyeyo bakola which is okay. Everybody is different. Yeah. Nesalawo nti ngenda kuddayo nfuna bachelor's degree mu aerospace engineering. Engineer wasanjala tutunulire oli mutuuze mu America? Yes, I'm a citizen. That's only why I could work in a military aircraft. Kubanga kati nakunyumiriza ku commercial. Kati St. Louis nga sinabagenda mu 777 badde nkola ku military aircraft. Nga nakola ku F-18, F-15 kati mnaku zombade nkola ku TX. It's a new advanced pilot trainer aircraft je mbadde nkolako mbadde ndi engineer wa bulkheads ezibeerawo wachi bayita bulkheads zibeera mu the forward fuselage abamanyi wenye bajimanyi nga ye kola load path for a pilot to okuba wewanga nyonyi bagikubye nga yo bulkhead etekawo support pilot kwana sinziro okola ki okweja sweating okuva mu nyonyi. Okay. So tusobola kukola mu military aircraft nga tokoze eki nga toyina butuuze. So obutuuze bwo so far how long now? I went to America in 2001, 2002, and I had a green card for 5 years. In 2008, I applied for citizenship in the Babompa and becoming a citizen. Okay. Waloko so exonosus Miyuji Ibrahim Kasage manyagange tuli ne team nene nnyo wano wotulabira Idris Lukwago wali era buli kimu kitambula bulungi nnyo tondese nabulya Daniel Mugoya n'abantu abalala bangi nnyo Chiza Clement of course wali to oversee the general works bafanzi baffe abasupportinga works zawo lokoso mwenna bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah bawe baraka okwemulugunya wano ne wali kubaawo at the end of the day tubeebaza era tujja kukola ku works zammwe okwemulugunya kwonna kujja kuba kuteekebwa kutereezebwa wabaawo okwemulugunya kwaba kw'amaanyi ne nsaba tubeere bakkakkamu nga tituli bamalirivu buli kimu kijja kuba kikolebwako njatumira munna Uganda agezezaako era akoze omulimu gw'amaanyi transforming social media bamuyise Cox Kibedi Wanme musajja wa maanyi nnyo abeerako kwalina show ebagiyita 18+ stress free zone 2020 chagua waku sajja alina amaanyi Cox Kibedi sajja wa maanyi yatandika Pama Awards akoze ebintu bingi yatandika DJs Association mu Uganda akoze akute ku bayimbi bangi alabye industry nge transforming wano ne wali but musajja wa amaanyi nnyo Cox Kibedi nkutumiddeko nnyo muganda wange alina issues zalimu ensangi zino waliwo ebitagenda bulungi n'ebimu bigenda bulungi nkutumiddeko nnyo owayi nga tuvudde Cox omumanyi okufa obufi sajja wa maanyi nnyo yo perfect gyogeddeko nze omu ku basajja be abateesa nnyo ko 18+. Musajja wa maanyi nnyo alina obuzibu buli bumu nti muzungu nnyo ate mu Africa ate which is bad kibatamwagalako nti ayogera amazima era oba oyogera amazima togenda yeeyo. Cox, salute brother, large upon yourself. Ingini njala tukomewe Kampala. Uganda ogiyambye ki? Uganda kati ng'ogyeko ebyaffe ebya family kati ng'otekayo nyumba ng'eno I employ people nina farm I employ over abantu bangi ba employ farm otudde ku itaka bwenkana ki? 15 katono ika 15 okuliko ki? Kalitunsi
That is very good. Kalitunsi nagenda okulaba nga sijja kweregana bantu nfaafagane n'abantu kineetekawo kalitunsi kati nga tuzidde ku ekyo nina Soccer Academy bagiyita batya Mata Soccer Academy nze bwe nali ndimu omuntu abantu nicknaming Mata kubanga nafunanga ebiveera bya Mata paint nenkolamu emipiira ku kyalo nozifuwa nozinyiga nina bayita Mata Soccer Academy esangibwawa sanga Matugga era abaana baffe abisinga betutendese bafunye scholarships masomero olwokubanga nateeka oinako abaana bameka ku academy eyo bamanyi okuyingira 5 ne bakka ne bakola ne bagenda katulina tulinga mabalinga 30 nenge tuwali twayingirako n'ekinana. That is very good. You know? So besides the Soccer Academy, what else? Ekira kati oba program ya nembira byange mujuira ku Radio Simba. Yeah, salute Daus, salute Mandev, salute Mukulu Colin Mutambo, salute Sekalala Junior, salute eyonze meja Bampita Lord Mayor mweyo program wanganze moza major sponsor nagenda okulaba nti gwe muvujirize okonti nagenda okulaba nti abavubuka tusoza bako criticizing what have we done ngatani sokunenya ibura chiche nkoze mbulamu ubwo nensalawo mbeere muvujirizi wa program eyo buli mwaka tufulumye omwana omuwala asenga tumuwa ekidongo tumuwa saluni omulenzi tumuwa ekidongo then n'abalala dako nga 20 netubawayo bulabo naye singira ddala ya singira ddala n'abaana bonna abajjamu they discover talents waliwo program gye bayita engule nzo mu kuba sponsors baayo obubonero busatu manyi lwaki olulimi oluganda salusasulira balumpa buwi I just have to support it. Thank you. Njagala tutunuulire lwaki omuntu aba awangudde mu neyimbira byange temumwongerayo kumututumula kuyimba ne mumuwa saluni atadde mu kunyoola ebizigo n'enviiri. Kati manyi ekiriwo ebiseera bisinga okuyimba kwa haso omwana okumufosinga okuyimba sooka omuwa omulimu abeere nga ali comfortable ajja kuyimba bulungi. Abeere ne address wasinzira. It was the trick. Eyo natwabirowooza atukupromoting ne tutigeza nako omuntu nga talina ssente tusobola mu promoting. Woloko so Exxon Swiss Muji Ibrahim Kasage manya gange tusinzira Kampala Uganda East Africa nja kusigenda kukowa kwebaza bagoberera channel mwebale nnyo mwebalire ddala Hamis mu America la Japan self mzee wange Nsubuga Boston nkutumidde konyo mzee wange Emmanuel Muwonge mu America nkutumidde konyo South Africa mbatumidde Spain mbatumidde Ecuador ninayo abawagizi sofa kati balinga batano thank you so much Middle East Asia Europe South America, North America, mwena buli awatuuka olulimi oluganda n'awatuuka omukutu guno. Jukira tuli powered by internet. Wetuuka, wetutuuka, wetatuuka, totulabye. 2020 twagala kuva ku internet. Tuyingire waka mu nnyumbayo nga totulabira ku internet. So it's a biggest project we are looking at 2020. So nkubiriza abantu abagoberera channel eno nti tuvuge mpola mpola kamukamu gwe muganda. Rome wasn't built in one day. Nga tuvudeyo wawedda nkutunulira bwenti nenkwetegereza ngenza okulaba engalo tekuli mpeta tekuli ki toli mufumbo empeta ogijjeeko bujja kiki siri mufumbo naye nina omukyala kituba tukomako ekyo toli mufumbo naye nina omukyala olina omubeezi tukireka awo olw'ensonga nti siteeka relationship yange mu mawulire. How many sexual scandals have you had so far? No, none. Can't you them? How many sexual scandals have you had to date? Ngazini in public that are attached to public me. And in public. Is it non-public? Is it a person? However, 18 plus. However, is it in mawulire? Is it in none? Manyi lwaki? Kubanga n'omuntu gwembera naye mugamba sagala kwemulisa. Kambuze amawulire gakakukuba emirundi emeka nga gagamba nti gagamba nga gakunafiya oba nga googera ebituufu oba nga gakuwaayiriza mu nsonga z'abakyala. Tegankubangako kubanga sigawa mwaganya. Senga navaayo bwendi nendaga omukyala nendaga ebintu byange senga mba guliddewo obulamu bwange obwo era sobola bbawa mwaganya obwo. Okay. Kubanga amawulire gatta gazimba. But the most important thing nze nganze n'oyo gwembande naye ffe tumanye ebyaffe. Wali wakagenda mu kaguli ka kooti emirundi emeka mu buguli bumeka? Mulundi gumu. Wali ogenze kola muki? Kukyusa linnya. Lwaki wakyusa erinnya?
mu America mu Uganda akozesanga Ronald Mugomba documents zange zonna ziriko Ronald Mugomba ntuuka mu America nengatta last name Lwasa kati nga ino bikola bibere legal erya Lwasa libere legal Ronald Mugomba Lwasa nenyimirira mu Kaguli gwe gwasooka era siddangayo era inshallah siriddayo mu bubi era sirigendayo mu bubi. Oyina emyaka emeka? 37. Obuvubuka buno obwa myaka 25 27 amaanyi awo nga mangi nnyo kiki wejjusa okukola? Najja ku mu Uganda nenkozesa $8 mu weeks 2 nesigulayo ka poloti nesikolayo ekintu ky'amagezi okujjako kukyakala kyewejjusa ate ekyadino wayina emyaka emeka? 24 na graduatinga na modufuna degree mu engineering n'emyaka 23 omulimu gwange gwasooka nga sente nga didn't know the value of money naye mwaka bwe gwaggwako nalaba nga $8 siina kyenzikozeemu zaggwera muki kukyakala genda mwanjenwa 2 weeks kukyakala genda mwanjenwa genda kukola ki but the truth is I did not do anything with it. That's one of the things I regret you know really honestly but for the most part ni muntu ali very simple nze bampita njagala nga bwindi I don't have to drive a hammer to prove to you. Ebika by'omwenge ebyebbeeyi osinga kussa mwenge ky'ogwebbeeyi? Amazima gali nti omwana tali kugunywanga n'emyaka 28 naye n'omwenge ogwebbeeyi oba Jameson nine moweti sibirabanga ko bayogala bi moweti vira bulizi moweti bereya sigulabanga nako Red Bull ozigongo je Red Bull manyi shaka nange mpako kitiibwa sebo wadde ize mpako kitiibwa walako so extra not first miyuji Ibrahim ngemanya gange njala kutumira abagoberera channel eno mwebale nnyo aba commenting aba sharing aba liking comments ziba nyingi nnyo era tukyebaliza Katonda tetusobola kuddamu buli muntu sekinnomwe mukwemu naye nga tuwebaza. That's why nkola nchogera mu bulambalamba nembebaza mwenna buli comment accountinga nayomba comment yo tujagala natuvuma bambi nawe webale nnyo webalire ddala comment yo tujagala nnyo. Yeah, so thank you so much abatuwana abatuvuma mwenna mwebale nnyo mulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo nnyo. Nga tuvudeyo last nga tuwunzika tuli mu last beat yaffe njala tutunulire Kampala wakomyewo mu December wakomyewo kola ki? Kulya Sekukulu n'abantu bange family yange mama wange Katonda ampadde omukisa agenda koza myaka 9 mulamu nfo genda Jamaica Greece kazi gye mulabeko. When do you hope to walk down the aisle? Inshallah mu myaka egitali mitono sijja gitekako namba I won't quantify it because I'll be held accountable. Just know emyaka egitali mitono that's a relative thing. Avoid quantifying things if you can. Oyina abaana bameka? Abaana bange musajja omuganda tabalirwa abaana nina abaana bangi ne wana akobalayo bangi abaana nabo baganda baba bange musajja omuganda ndi muganda ddala nina mungule sijja tabalirwa abaana musajja omuganda buli mwana aba mwana esawa zino oli bwajja nangamba ono mwana wange wano sobola mugoba okujjako muwa chance okubeera omwana wano so nina abaana kimanyi. Njala tutunulire what has been your biggest challenge mu bintu byokola ebyennyonyi? As a black man for the most part and I could be wrong but this is my opinion. Ebisinga tebatunulira kyokoze kirungi batunulira nsobi gyokoze kati kitegeeza nti you are as good as your current project. They don't care what you've done. Bava nnyo ku kipya you are as good as your current project. If I mess up this current project I'm rendered useless. That's life. What you've done doesn't matter. It can take you further but once you're as good as your current project. Tuleeta abantu abalina impact to society abalina kye bakoledde ensi yaffe eno nyaffe Uganda mu all aspects of life. Waliwo yaweereza message n'ogamba onaatuleetera bayimbi bokka ne mugamba inshallah tujja kuba tugonulamu wanne wali but embuuza gye wabuuza yali ya bukambwe gy'obeera gwe watugamba okutandika programu eno saayagala mbuuzayo walina obukambwe bungi n'amaanyi mangi wampereza ne message ng'olinga mponinga but twawulira okusabako naye amaanyi go gateeke nnyo ku boozaala. So with me here nfunye awards
oba plaques ez'omukulu ono because twogera nnyo ne bwino okusingira ddala era wajja kuba wabakuba ebituli mu program eno wanne wali but tusala entotto yona ne tujjayo bwino ono n'abeerawo era nga eno award egamba nti United States patent mu Luganda obwannannyini siba kiri mu luzungu lwaffe olufutyanke tugiyita copyright mu Uganda. So plaque eno gye nkutegamba United States patent granted on 3rd August 2010 bagiwa omwami Ronald Lwasa yogolaba wano patent number 7765784 thermally compliant APU exhaust duct arrangements and associated systems and methods. Abyageno tunyonyola abstract thermally compliant auxiliary power unit ducts arrangements and associated systems and methods are disclosed. A system in accordance with one embodiment includes an auxiliary power unit exhaust that turn includes an exhaust flow conduit housing disposed outwardly from the conduit and a support providing load path between the conduit and the housing and buffer positioned along the flow conduit. Byobotunyonyola. Okunyonyola omuntu wa bulijjo kino ekima kibula mayoga ku nnyonyi kiziyiza ddoboozi kifumira n'omukka ogwokya ennyo. Gwe wakola ekyuma? Nze nakinventinga. Kyakutwalira ebbanga kyokola ekyuma ekyo? Like 6 months naye nga it's more of teamwork. If I said it by myself, I'll be taking the credit, but all of it. So it was a team? It was a team, but I was the head of the team. So, biki ebyajjira ku award eno? Of course, akasente kabaako nako tetukoogera. Ate nange erinnya lyange kennyini, it made it, I became visible. Ekyuma kye wakola kiri ku nnyonyi ki? Boeing 787. So, buli nnyonyi efuluma kati ekyuma kyo kwekiri? Eya 787. Ziri mmeka sofeka ennyonyi ze zaakafuluma ziriko ekyuma kyo? Nyingi ziwanga 10. Ng'ekikumi? Thank you so much. Kiki kino? Eno TX program eno ennyonyi gyensembye okukolako kati. TX gyensembye okukolako eno. Okay. Ne waliwo gye ndi ku 777 bagibbye. Nabadde kolo SS nga nsomesa waliwo omusonga bayita mind transformation tusomesa nze ne Radio Simba tusomesa Uganda about how to change your mentality and thinking. Okay. Gye bagibbiddemu nabadde nyina 777. Thank you so much. Omulungi atulaba tutuse ku nkomerero ya show yaffe. Ibrahim Mukasa gemanya gange njala kwebaza ababadde batugoberera. Katufune obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda batulaba. Abannayuganda twekkiririzeemu ate lukimu kisoboka tubeere patient tugumikirize bannaffe twagale nnyo bazadde baffe abaana baffe family zaffe okusingira ddala ensi yaffe mukama bawa omukisa. Tumira ku bazadde. Maama wange Samali Nabwami Lwasa nkutumira wesanga Matugga mwami Christopher Mukiibi awendejje Namasuba baganda bange bonna mu London mu America mikwano gyange gyonna mwenna benjogedde ne bisiyogedde mukama bawa omukisa. Thank you so much Ibrahim Mukasa gemanya gange nebaza abatugoberera mwenna n'abatulaba mwebalire ddala nnyo omulimu gwemukola gwa ttendo. Thank you so much. Njala kwebaza abasubscribing naffe. Thank you so much mwebalire ddala. Tusinzira Kampala Uganda East Africa era nga show nako olwaleero tubadde tutunulira munna Uganda ali best in the US ng'akola mu bya nnyonyi izani engineer owa izani aero engineer twala mwebaza obudde bwatufisirizaako wano ne wali. Thank you so much. Twewaayo okubatuusaako ebintu ebirala bingi nnyo omwaka guno. Njala kwebaza abantu abagoberera wakisi zaffe n'abatusupportinga in any way. Thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala. Njala kwebaza timu gye tukoze na Idris Lukwago, Tony Senabulya, Kiza Clement nga kwotadde ne Daniel Mugoya mwebale nnyo mwebalire ddala. Then nsembyayo fan waffe gwe subscribinga, commentinga, viewinga na sharinga wakaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Allah abateremu obwangu mwe mukola byonna buli muntu nga tusinzidde ku ddiini in any way buli alaba waka waffe ono across the whole world. Thank you so much Ibrahim Mukasa gemanya gange mubeere bulungi mweraba. Njala kwebaza obudde bwo. Thank you so much. Webalire nnyo webalire ddala. Nawe webalire ddala. Tukwatagane mu America ka Uganda kawedde. Kale jja kulaba. Tukwatagane ku ground. Amin.